Yes, basically mpola mugamba mutya bannayuganda mugamba mutya bannakampala zibadde ennaku nnya temumpulizaako. Yes, mpola nga mugamba oba omuyaya aliwa badde mulwadde naye kati nkomyewo natera mu system nsobole okuba nti mbaweereza 24/7 tusobole okuba nti tutambula ffenna. Emboozi eriwo ya Jose Chameleone, kuliko Bebe Cool, still kuliko Jose Chameleone, kuliko Bebe Cool and still kuliko Bobby Wine. Jose Chameleone yagambye Bobby Wine nti alina omutima omubi. Bobby Wine y'omu ku basajja abali so selfish era avuddeyo n'agamba nti tasobola kukolagana n'abantu bali selfish. Bebe Cool n'avaayo naye n'agamba nti oyo kuva dda nadda bwatyo bwali alina omutima bwe gutyo. Okuvayo omusajja okufukamira ne mutandika okuba nti mukitwala ng'ekiri ekyettabwe ennyo tikikyamu ddala. Still ate Bobby Wine baamuganye okugenda mu America. Newabaawo ebigambo ebyabadde nti byogerwa mpola bye tugenda okuba ntukutuusaako retabanawo tukwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyi eddoboozi wa Mtantambi Jimso namba luni kibwa Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe gwe munnayuganda munnaffe tambula naffe okuva kumakya paka kungezi lugamba ndina tutambula ne bano bakyali kutumiddeko nnyo bwe twogerera highlights ezitambula mu ggwanga lyati Uganda. Edrisa Msuza Kenzo yageze Tanzania kuba nti ashootinga video ye ne Diamond Platnumz era we twogera omuvubuka ono yasobodde okuba nti atiika abantu nga 12 ku nnyonyi byatambudde nabo kwe kuli manager Beta kwe kuliko bakyali abalala mpola be yagenza okukola nabo mpola era nga wetogerera Musuuza ali Tanzania agamu ag'omu ku bagagamba nti obaolyawo agenze okuba nti alabako ne kakyala ke akamanyikiddwa nga Maira Biranga mpola yes naye ali Tanzania eyo mukyalo oyo y'omu ku bamaanyi Tanzania eyo era nga ava mu famire engagga nga taata we ye nannyini Azam TV. Yes so far byebyo bitambula mpola ku music side nabula nga ate ngenda kutuusaako bye mubadde mulindiridde obredda. Ye Jose Chameleone akoze amawulire eno wiiki musajja yavayo n'afukamira bulungi yavayo n'afukamirira omu ku baganda ba Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwa nga Mr. Toyota nga bamuwadde emmotoka empya era nga wano kino kyawawaza amatu g'abantu nga bagamba nti superstar legendary hitmaker East African number limoja African number 6 agenda kye wansi n'afukamira. Bingi ebyayogerwa Bega n'afuuka Bega ku internet. Chameleone bamuyita Joseph Chameleone Gadimba Mayanja Bega nga nerya Bega bali mwongedde era nga bagamba nti Mayanja family yekulidde yewaniridde mu babega mu Uganda. Abantu bagamba nti Joseph Chameleone tiyali fukamidde kamotoka wabula ate waliwo amawulire ge twafunye amapya about this car. Amawulire amapya ge twafunye kwene emmotoka empya nti Jose Chameleone yafunye sente okuva mu gavumenti which is million nga 7. Esente zino zamuweebwa ku bululu obwa Africa ojjukira nti like bagenda ne bakwata emitwalo 28 ejja dola. Mukyala wa Sale Musale yasobola okuba nti amuwa mbu emitwalo 28 ejja dola. Emitwalo 28 egyo yakwatako emitwalo 2 n'agulako ennyumba. Yes n'agulako ennyumba mu America still nga bamumanyayo emitwalo nga 8. So kati mukuba nti process ekomyewo abanupu bakyabutagaza Yoweri Kaguta Museveni government nesala okuba nti emuyita omukulu ono asobola okuba nti obaddayo mu kibiina kyabwe ekya NRM kwe kumwaka balance ako era nga Jose Chameleone wetwogerera alina mu kasente. Esente ezo yasobola okuba nti amalizaako ennyumba ye ya Arkwright. Abatata nkimanyi nti Chameleone alinayo ennyumba mu Arkwright eyo alinayo ennyumba empya gy'abadde azimba mpola era nga sofa ennyumba eno egenda kuba nti eggwa. So yakwateko akasente ako n'asasulako ennyumba and still n'avaayo kwegulako emmotoka eyo lwabula nga ate okwandiishinga emmotoka eno yabadde alina kuba nti afukamira okusobola okuba nti obaolyawo afuna attention. Era byonna tebyali badde bikulu wabula kwege mawulire twasenze nti obaolyawo Bebe Cool ne Jose Chameleone recently bavuddeyo nga bagenda emu kugitulunuliza musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobby Wine. Obuzibu buva ku ki nti Bobby Wine bakyali be maamuwa omukono ebiseera biri ng'obaolyawo taliiko ne bagenda mu maaso n'okuba nti bamupushinga. Ye we yatuuka yasobola okugenda mu maaso n'okuba nti yeerabira wabula yakulembeza famire kwe kulaba abasajja nga ba Chairman Nyanzi abasajja nga ba Mick Wine ba Dax Vibes n'abasigadde okuba nti baali nnyo ku mwanjo n'okuleeta bakyali abalala okuli Joel Senyonyi okuli Lubongoya oba nani omulala awo abagenda mu maaso n'okuba nti obulyawo beetika ekibiina kya Nopo. Chameleone agamba nti omutima gwa Bobby Wine omubi gwe gwamulemesa okuba nti obulyawo omusajja omutawangula bwa meeya ng'era obulyawo nti bano bamutagaza okuva ku kaadi. Chameleone agamba nti
kaadi yafuuka kaadi era nga mbona enkofiira bamuguzanguze emitwalo 5 kaadi nayo ne bagala okugimuguza n'agaana era nga bamusibiranga wabweru. Chameleone agamba nti okumanya nga Bobi Wine mubi. Omusajja ono yagenze mu maaso n'akuba nti alwala ebiwoowoolo. Omusajja wattu n'alwala ebiwoowoolo n'agenda ku kitanda. Omusajja ono tiyasobola yadde okumukubira akasimu, yadde okumukolera ekintu kyonna, yadde okumuweereza emessage, yadde okugenda omulaba nti tiyasobola kugenda kuba nti amulaba ng'agamba nti bw'abanga yeeyita mukwano gwe eki atasobola kulaba kyaliwe mu bulwadde. Era n'avaayo n'atendereza nnyo Bebe Cool n'agamba nti Bebe Cool ebiseera ebisinga mubeereramu nnyo nti ne waba alwadde asobola okuba nti abeerayo ku birthday yamutwalira keeki buli kirungi akimukolera. Ajjukira nti ebiseera biri I think 2 years back Bebe Cool yakwata ennyumba namba n'agiwa Jose Chameleone era Margaret yennyini eyo ku show houses ezo yakwata ennyumba namba n'agiwa Jose Chameleone. Yes Margaret still ekyo kikulaga nti bondi yaliwo era nga yakwata ennyumba endala n'agiwa radio alinakwata endala ennyumba endala n'agiwa Wizomanizo after election zaawo mpolampola obuyimba bwa shero obwo nga Bebe Cool azibawa. So kyagamba nti at least Bebe Cool alinako oba Sseruganda bw'ateekawo naye ate omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine nti buli kaseera ye ayagala gwe baba bagulumiza n'okweteeka waggulu. Wano wonna abantu batandise okugamba nti gano masonyisonyi ga Jose Chameleone nti oba oliawo yafuukira ddala mutaswala nti kati takyaswala wabula aswaza buswaza. Abantu bonna bavudde ne bagamba nti omusajja ow'emyaka 43 omusajja superstar wa East Africa, superstar wa Uganda, omusajja number 6 wa Africa ogenda otya ku mavivi North Camera. Ebibuzo bingi ebiryawo nga bagamba nti tewali kintu oba olya buli muntu alina ensanyuka gyasanyukamu nti osobola okugamba nti je Chameleone oba olyawo mu kusiima kwe yabadde asiimyemu mu biseera bya yala nga abantu tebayimba abantu baavu oba olyawo yasiimye nnyo okuba nti oba olyawo kyaliwe yes avaayo n'amuwa ku mmotoka. Jose Chameleone batandise okumugamba nti ono yebeefuula omutuufu ye bayuda tuyita nabo ate nekolera maali nti olwaleero omusajja eyakera ku makya n'abeera wa NRM n'asalawo n'agenda mu DP ne bamutwala mu DP bulungi nnyo n'atandika okuba nti akolera Dr. Nobert Mao mpola n'akuba nti akolera Dr. Nobert Mao mpola n'avaayo still n'agenda mu People Power n'atandika okukola ne Bobi Wine ate still the same time ochenjize odze walieri yes ochenjize odze walieri mu NRM bagamba nti kino kikyamu ddala ati yali badde nga akikola. So according to me ngenda kugamba bwe nti this is my opinion njagala buli omu opinion yo bwe mbanga mpadde yange ogiwe ekitiibwa nange yiyo ogiwe ekitiibwa. Nze ngamba bwe nti Uganda yagenda nefuna Nelson Mandela eyajja okununula bakyalibe. Nelson Mandela yafuna ku omanyi sente etutumu connection na buli mbeera yonna yalowooza nti oba oliawo buli kimu alina kifuna yekka. Olwaleero muli mu kugamba Jose Chameleone nga bwe yafukamiriddde akamotoka, Jose Chameleone nga bwe yazeeyo mu NRM, Jose Chameleone nga bwe yakoze eki. Bannaffe tubabuuzeeko Jose Chameleone tafunangako hamadika. Principal yagenda mu maaso n'okuba nti afuna hamadika era nga emmotoka eno yali ebalirwamu biliyoni za Uganda 3. Emmotoka eno tetumanyi gye yava naye bagamba nti abawagizi bagenda mu maaso n'okuba nti bagisonda bagiyingiza mu ggwanga lyati Uganda nga bagibanjako emisolo gya miliyoni 3. Wano nno emmotoka eno bagikwata ne bagitwala enakawa ku URA nesobola okuba nti ebeerayo era nga President Museveni asobola okuba nti akubira aba URA n'okubira Bobi Wine ogenda okukima emmotoka ye. Wano abantu tebagamba nti oba oliawo Bobi Wine is a mole tebablamingako nti watu wabaddewo ki enkwatagana etya Bobi Wine ogenda mu NRM okufuna emmotoka wabula buli omu yatendereza Bobi Wine. Jose Chameleone yagenze naye n'ayiiya mu magezi g'amalala n'afuna kyafuna. Olwaleero buli muntu ali mu kugamba Jose Chameleone is a traitor. Tukolerera kuba bulungi tupatikanira kuba bulungi buli omu yamanyi ebizibu bye bwe bizitowa ne politics bwe Uganda mwenna mulya tewali atulwanirira okujjako mmwe mwerwanirira mwekka kwekusansawo zaffe. Abaana b'abandi mubasibiza mu makomera bangi bafudde mubawe direction entuufu ebijambiya mwebiri mu Uganda instead of okuba tufocusinga ku bijambiya tuze ku nsonga ezitalina makulu. Jose Chameleone kumuwa kamotoka
suubira ekyo kikyamu ddala. N'olwekyo ngenda saba wonna bwe kikwatako nti abaana bali mu makomera, Abannayuganda bali mu kutema ebijambiya, awo obwavu buyitidde nnyo mu nsi. Mwogere ku ebyo, muleke emotoka ya Chameleone oba yafukamidde, so mufe ku nsonga z'abantu, muleme tubuzaabuza, twefuule nga awatali buzibu bwonna mu Uganda. Mwebale kutambula nange ebbanga lyonna. Bamutantambi Jimson namanu Kibuya Maxud Junior, nkankomewo nate era mu 32 batuuseko amawulire amalala. Mpola mpola. Bye bye for now.